abantu abasinga content wawe bamulinkinga to that extent nti yayagala nnyo ebintu byabakyala naye when you watch abantu abamu oba abawala abamu abatayina like hips oba mabino bachi bakambwemu osegeera bakambwemu tosobola kuva ino commentinga ku video ye something in that kind natakudiza muliro wane ebisambi byaliwo wane ebisambi byaliwo gwejangu nkubulire wana amabina galiwo wana amabina galiwo nga nama hips tulaba n'amabere galiwo n'amabere galiwo nga bannange tulaba baba online bajjawo era fenna okutulemya ate gwe olubagambako nga mwattu bakulabisa. Export TV to the world. Omukulu gwendi naye olunaku olwaleero bamuyita Weaver Manifesto. Tugamba yaddidde revolutionary songs n'azitwala mu nnyashi bisambi n'ebintu ebigenda bwe bityo. So nasazeewo munoonyeeko osanga atunyumize yajjeewa kuba kati struggle kyekiri ku mumwa gwa Munnayuganda yali ku nnyashi. Nze omwana Soda ndine Abba akutte kamera. Export TV, that is YouTube, Instagram, TikTok ne Facebook. Buli wamu we tuli bw'otusanga eno n'eno gyeri. Banaye abenzikiriza ntumireko leero mukwano gwange Edward the Great. Osala video noziteeka ku TikTok okola omulimu gw'amaanyi. Kyali wange Samo TV, big up. N'omukulu Nanyange Viola mbaagala nnyo. Waliwo n'omulala gwe nalabye n'erinnya sinnalikwata. Ate nga saawa yonna mwe abali ku Export baleetera the Great ne Samo TV. Omanyi the Great alina olutalo olw'amaanyi ne divorce. Anyway, osibye tasa bulungi ozigwe nkulaga ng'omuntu omukkakkamu. Anti kati waliwo saawa eno kyanzije mu bukkakkamu ndi mu bukkakkamu. Otero maayukamu singa kibanga time eriwo yakukola ki yakumaayuka. Biki ebitera okumaayula? Bibaawo biba bingi, bibaawo byesijja kumenya kuba kati bwe tutuuka kumenya tenyinza okumala interview nga nkyamenya ebyo. So kati okubwamu okubwa kutya akakoola omuti sigamba nti nyina kyenkozesa ndya kamere nenywa n'amazzi gegakuba tebinkuba jasi kukuuma bulamu naye nga ate akubwa yenna mwagala nnyo simwinaako buzibu oba onywanjagayo tekirina buzibu oba oli akakoola tekirina buzibu just nze neesanga nga sikola ki tokubwa. Lwaki tobambuulizaako mu bigambo byo ne bakuwulira abantu? Yali yenna andaba essaawa eno ankutumirako era nkubuuzaako era neebaza abo bonna abangoberera ku TikTok page yange Weaver Manifesto, YouTube channel yange Weaver Manifesto ne music wange kubanga ndi artist, ndi entertainer. Waliwo akabadi akali mu linnya eryo Weaver Manifesto. Akabadiko kakali mu linnya eryo nti liri specific lidefininga nze nga artist. Tewali kabadi kalala ebisigadde kigambo kya luzungu nyukuta WEA kugatta nyukuta nojjamu erinnya. Kitegeeza there is nothing, tekirina meaning. Just gwe kitwale nti no mpita bwotyo kitegeera. Ageeka gennyini gwe ageeka yenze festo liryo lyawaka. Sewagaba neddira nkima Sewagaba festo kiriya. Sooka otuweemu akapera k'oluyimba olwo ebisambi. Oluyimba lw'ebisambi naye nga buli omu ayagala akapera ako. So otuweemu akapera k'ebisambi. Wane ebisambi byaliwo gwejangu nkubulire wana amabina galiwo nga n'amayips tulaba n'amabere galiwo. Anyway malayo limba neda Weaver Mani. Okay, baba online bajjawo neda tukole bwe tukuba obulungi bwa struggle. Ngenda kusaba okaddemu nga Abba kutunuza bulungi kamera okayimbe kolanse eyo nogi maleyo antandikira wenkomye. Abantu bakawintani twagala abasala obu video bwa TikTok asala akantu kwe kalambo okuva watandikidde paka wowunzikidde. Okay, wane ebisambi byaliwo gwejangu nkubulire wana amabina galiwo nga n'amayips tulaba n'amabere galiwo nga bannange tulaba
baba online bajjawo baba online bajjawo era fenno okutulemya ate ggo olubagambako nga mwattu bakulabisa buli kimu bakimanyi titunonya mabina naye basalawo okusirika olwo olubagambako like that bayo baoline omu yali akola baoline bichani ku TikTok okunga mumanyi anti katwawo mbate nkola ntalo sagala ku confusing kyogamba omuntu ekitufu kyali luba lutalo anti kati gwesi of course omuntu oyinza obanga omugambye nga kyekye kitufu kyali nenga ye tamanyi nti kyekye kitufu kyali okitegeera that's why nti wobogerako bakola ki bakulabisa byonna nabitaddemu mu luyimba genesis ekyo eryetya entandikwa yakyo waje kyasibuka kuki okuyiya ekintu ekiri mu layini y'amabina baoline of course these days enyimba ezitweninga esinga zonna Nyashi wabo ba TikTok nga ye bamumanya nti yayagala Nyashi abantu abasinga content wawe bamulinkinga to that extent nti yayagala nnyo ebintu byabakyala naye when you watch abantu abamu oba abawala abamu abatayina like hips oba mabino bachi bakambwemu okitegeera bakambwemu tosobola kuveeri no commentinga ku video ye something in that kind natakuddiza muliro waliwo omugwe nalaba omuyimbi omu bamugambako oba najja n'agamba nze biki onsinga akabina tonsinga motoka nina Range Rover nsula mu kalina okugezaako kakasooli nti ndi wakabi ate ng'ekituufu takola ki tabirina otegeera Nyashi tagirina biki tabirina naye okujjawo biri abisangulewo yaleeta obukambwe n'agamba nze gwoliko nsula mu Range Rover nvuga Range Rover nsula mu kalina yes so kati they use a lot of science oba art okukwakasa nti bakabi era gwe yadoyina hips oba kitoyina kyomusinga ekitegeeza wayimbye ng'okuyimba ekintu kino walabye kubigenda mu maaso wabula tewabirabako ebyo ebisambi tekikutuukangako nabirabako bukoosi byantuukangako teri yali akalakase teri mulenzi obanga osomedde wano ng'embeera eyo tebangawo ne kusule ku ssomero gye twabanga ng'omuwala like that womwogerako n'omugamba ekituufu oba n'oyogera nga luba lutalo lw'amaanyi kyali kintuuseeko naye ate ne mu nsi bigenda mu maaso bigowinga on so first olinga omwana omuto oba ndaba bubi just oyo era naawe oyogedde nninga toŋŋambye nti ndi mwana muto kitegeeza nfaanana bafaanani naye siri mwana muki kuba bwe naakubuuza emyaka oyinza obutaŋŋamba emyaka tekiri necessary nnyo tekiri necessary nnyo biba confidential naye nga siri mwana muto kuba teri mwana muto ali under 18 nga wasoma nomala notandika okukola music noyiga production ng'okyali mwana muto so however siri mukadde ndi muvubuka King Saha wamuyisizaamu kakasimu n'omugamba tumenkemu oba gwe wagambye ekijja kijje King Saha kuki ng'era mwagaza ki kubanga akayimba kavudde wali akamwanyi kaaliwo waliyo akakayimba by the way nakojje kali wano aka King Saha akagenda wane wayise gwe anti kati olaba kodi zize zimwe ez'ennyimba naye ennyimba za njawulo oli yayimba ku struggle nayimbye ku birala bye tubadde twogerako message ya njawulo ebigambo bya njawulo lyrics za njawulo ennyimba za njawulo tracks za njawulo buli kimu kya njawulo however lwa struggle lwa King Saha ndumanyi wanemirembe jaliwo gwe jangu nkubulire very nice song lwa struggle naye ate olwange nalo lulala okitegeera totidde mu kukuyisaamu okuddira struggle n'ogiza ku mabina struggle olaba ndi confused because mazo kunnyonnyola nti they are two different songs olwa struggle lukyaliwo era lutambula balukolera challenge weeruli then n'olwanga balukolera challenge webakola ki webali they are two different songs sinayingirako mu struggle singa naze neŋŋamba nti nno struggle tugivuddeko biki okitegeera sina kye nayogedde ku struggle I'm not a politician just kale ndi munnansi nga politics ankwatako where necessary era nyumirwa nnyo ennyimba za Saha eza revolution zakola ki zayimba sizinako buzibu naye zino ennyimba za njawulo bannaye wetudda mu kumakinga music the art of music kodi zitezirina wannannyini osoyimbiramu mu C ng'oyimba 10415 Kamili nayimbira mu C ng'ayimba 10415 naye ng'ennyimba ndala ati kakati gwe ategeera nnyo music osobola ki understanding nga kuba gwe oli producer music omugoinga into munda naye kati nze omuwuliriza nze kasampulira nti wano ebisambi byaliwo nempulira wano obumwanyi gatta bugasi neŋŋamba eno copy and paste
Edda several teba copy and paste. They are two different songs with different lyrics. Okukozesa ekigambo byaliwo tekitegeeza nti ennyimba ze zimu. Kuba nsobola okugamba engatto yaliwo oli najja n'akugamba emmere yaliwo. Ku mukolo we twali ku mukolo emmere yaliwo oli najja n'akugamba ku mukolo emmotoka zaaliwo. Tukozesa lulimi Luganda terulina bwannannyini. Tosobola kuntegeerera nti oba oyimba oli yayimbye ng'akozesa ekigambo byaliwo gwe tokikozesa. Nsobola kikozesa byaliwo. Ate era melodies mu music melodies tezirina bwannannyini. Melodies kyekicreating oluyimba naye ate melodies tezirina bwannannyini. Okitegeera. Tonafuna ku attacks oba like okwanukula nga kuva mu King's Empire. Amanyalina eggaali bagita King's Empire. Siina nnyo muntu ali specific nti avudde wa King Saa yalina kye yanyeze. However waliwo abantu abalala bajja ne ba they challenge me ne bantisatisa ne bankubira amasimu ne bajja ku WhatsApp yange naye nga they are not tebanyanjulira like tebanyanjulira nti yenze King Saa wakoze oluyimba lwange okitegeera si King Saa talina kye yaŋŋambye era tewali muntu yenna yenna atumiddwa King Saa gyendi just sibase kinoomu bo abalina endowooza zaabwe nga bo be bajja ne babako kye baŋŋamba. Kuba King Saa muyimbi era I think King Saa alina amagezi agategeera bino byenjogera era ategedde oba nga alina the knowledge of music amanyi ne rights z'abayimbi n'abatontomi nti nno okozesa olulimi Oluganda mu ngeri yonna gy'oba oyagadde. So kati kimbeerera nkiwa simanyi ndowooza yene nkiwa kimbeerera kizibu okujja okomentinga ku nsonga ng'eyo okitegeera. Wanayo music omulala ng'oggyeko luneeno? Music gyali ku YouTube channel yange ninayo oluyimba olupya baluyita Boositama. Nedda Boositama Nuuro tutta nedda tobijaajamya jukira tobitunda nti oyolesa nedda. So oluyimba gye luli ne ku TikTok yange gye luli lupya ninayo video gye nakata bagiyita wali waŋŋamba kola ki zenno nina show mu Gwokutaano mu mwaka gwa 13 abanajja mukubire Paulo Kafeero n'ebiddako video mpya ya Kabinyo ku YouTube gyeri Wiva Manifesto ne ku TikTok. Music omulala mungi nnyo naye gyali ogenda ku YouTube channel yange ate n'omulala nkyaleeta. Nakomye ku Boositama. Boositama Nuuro tutta waliyo wali waŋŋamba kola ki video ya nakagireeta. Audio abaddewo video gyeri ku YouTube. Abayimbi batwalibwanga abasomesa era nazikuno nga abayimbi naddala abayimbanga style ya kadongo kamu nga bakozesa music okusomesa ebintu ebyenjawulo. Kyakuyiga kiki tujja mu Boositama? Boositama abantu okwetiyuula bikyane. So abakyala bafunamu ekyokuyiga then mulimu ne layini zezikubiriza okukola at the same time kuba nze simba ku topic emu layini zino nti fe tugenda kwegatta tugenda kwekunga tukulakula ne ffenna banange twegatte agali awamu ge galume ennyama n'obwavu butabuse. Okitegeera nze sirina mirembe fe tugenda n'abigenda landiroodi nga biganye. So oluyimba lubuulirira abantu okubeera abalina ennyambala embi okitegeera abatula mu bifo bya public nga toteredde ng'oli mukyala then n'okukola okitegeera nti nedda byonna biri mu Boositama mu luyimba lumu kitegeeza it is full packaged song. Kati omukadde atayagala kumanya nonsense abanaddala b'amadiini ennyo bo muggyeko gwe tulaba nti obubaka okubugattika awamu obw'amakulu. Lwaki mba muggyeko waliyo eddiini ekubiriza okusitama mu bantu kitegeeza naye message abagituusa eri abantu tositama mu bantu tulako bulungi tutubeera n'abawala mu mikolo n'atula kasiri tulako buki bulungi kakyenaga nti nedda Boositama ddoolo nedda tobijaajamya ebintu byo kava okitegeera. So teri ddiini ekubiriza kusitama kitegeeza n'oweddiini abeera oluyimba lumukwatako. Teriiyo muntu mukulu mukadde akubiriza abaana abato kusitama. Teriiyo muntu ategeera atakubiza abantu kukola na kwekulaakulanya unity okwegatta. Kyovola naga nti banange twegatte agali awamu ge gakola ki galuma ennyama. Gwe nga producer ate omuyimbi songwriter lwaki olowooza ennaku zino music ali mu style mu gundi eyo atambula nnyo etya kudi nasitama bwe nakuba Kiss ku mabina tugambye Boositama n'endala nnyingi nnyo lwaki yatambula ennyo ennaku? I think ye music aliko tewali nnyo kyanjawulo kimutambuza ye music aliko nga boolaba nti no by then waliwo kadongo kamu mu biseera byedda
nga bw'otayimba nti noddole w'omwana wange woowe nfudde ani anannyamba omunkanikira okitegeera nga ze ziriwo ze zitambula okitegeera zasimbudde atya mu motoka okitegeera so kati essaawa ya leero yo trend nayo yakyuka kati tulina music oyo dancehall vibes music yali danceable music omwangu nga n'omuntu atamanyi kuyimba asobola okubeera ng'akuba muzirayinizi n'akola ki n'anyumirwa endongo yasuza azina bwe yasuze mu magulu okitegeera so ebintu ng'ebyo bye biriko sina nyoze kyanjawulo kye ndaba mu music oyo kye mmanyi nti yaliko music oyo asobola okumakinga brands ezisobola okulastinga for long nga bolaba Chameleone over 20 years Bobby Wine Bebe Cool music oyo omuyimbi asobola omutandikirako na standing ne branding eri kweyo level kyemmanyi ku music oba ku kuyimba omuyimbi always olina obeera ne latest song eriko abantu gye banyumirwa okitegeera bwe tuba nga tuzitowa oba nga tupima omuyimbi ku mulembe guno tetukyamupimira nnyo ku waaka gwe wakola edda tupima alina waaka ki essaawa zino because iri lupazo abadde alina emmotoka abadde alina ebigezo abadde alina ebirevu abadde alina ennyimba nnyingi eza trendinga naye nga liri lupazo takyafuna shows so kikulaga nti omuyimbi wa leero waakawo gwe wakola edda totunyumiza muze nayimba nze nali w'amaanyi tetukuwa show twagala tugambe nze ennyimba nyina enkudi eri mu kutambula tukuwe shows so kati ebyo byokulastinga mbu simanya music ya lastinga ffe tetulina buzibu ne bwakuba olunaku lumu solo nga azaakubye n'akwatayo nga tuleeta omulala because tuliwo kuyiiya ebintu tetugula bigule obwongo tubulina so bw'obanga oli eyo ng'obwongo bwo bunafunafu nga oze mu music oyinza osangamu ku buzibu pozi nga wekutte kufa ate abalina obuki obwongo so kati ekyokulastinga kiri ku activity yo so si ku document size za waakawo gwe wakola ekitegeeza mmwe temukyafa ku music agenda kukubeezaawo bbanga kiwabula mu mufa hiti kuba tufa kubeera ng'abantu yes nga because tunoonya ssente however kyetukola tukyagala naye omuyimbi yenna ali eyakulimba mbu tanoonya ssente nafeemu oyo akulimba okitegeera nze okusinga okugendera obwereere mu geyeena nga nnimbye abantu kaŋŋende mu ggulu n'eddembe nze noonya ssente feemu nakuba buki bulungi so kati omuyimbi yenna akugamba mbuze nayimba oluyimba emyaka 5 lwenkyaliako nakati kisoboka naye ate ffe nga ffe tetugenda kyesiba ku lwaki nyimba oluyimba lumu mu myaka 5 ng'ate nsobola oyimba ennyimba 100 mu myaka 5 endala ngenda zirekera baani kwa kati nze olunaku njiya ennyimba eziri wakati wa 20 singa mba nga sirina binfudde bize nti kati muzze interview kati ezo ennyimba olowooza ani abaana azimba singa mba nnyimbye lumu ne ŋŋamba lubeerewo emyaka 10 nga lwendiko bwe nnyimba ne lubeerawo is okay ne bwe nnyimba ne luggwako that is bygones nga nkola ekikola ki ekiriwo ekipya muyimbi kigolabirako akusikiriza ng'oyigirako nogana naye kankole ennyomba eng'oyo nkole ennyomba eng'oyo abayimbi bangi abakoze mwana nga they have some achievements nga I respect them naye nga sofa ku mulembe guno guliko oligimu eriko sijja kwesiba nnyo ku bayimbi bedda however nabo bakabi bongamba edda gwe nakulanda abanga njigirako naye waali ne kati sofa ku mujiji oguliko waliwo omuyimbi gwe njagala okuyisaamu era mu respect kino tekitegeeza nti no yasinga obbo wakabi naye ali creative I appreciate Tom D Uganda ndoza mumumanyi muganda wangu yali creative wakabi nnyo era endongo yenjagala nnyo empa inspiration ya amaanyi okuba nti Tom D asobola okukozesa art ow'enjawulo mu ngeri y'enjawulo n'akuba hit nga takozesezza ssente nnyingi ng'abayimbi b'ennaku zino waliwo omwana eyakajja akubye danceable hit si dance yenna aliko these days bamuyita Kapeke those two artists sofa kuba ku ndongo eriwo mbawe respect Kapeke yako swiririri so omwana oyo ne Tom D bobeera ng'oli artist nga tobawa respect just oba obavimba kye bayita nti okoze olutondo n'onooma naye nga basana respect yaabwe era n'abagabaza award simanyi waje muli okuwa award aba basajja bawa award bayinza bawanga bwoba gwe ngugaba award Tom D oyinza muwa award ki oba ne Kapeke oyinza muwa kati Tom D sofa abawa simanyi upcoming biki ati siba upcoming sofa kati Tom D wemba ndi wakumuwa award muwa song of the oba breakthrough song eso ekubye world wide international omuzabibu agigwana okitegeera then Kapeka breakthrough artist ali hot
kuba artist abazze okitegeera omwana akola ki ayokya omuwaako ka award simanyi we baziyita si categorizing awards katondawo nenga nti onazze kano kali bulala ono ali bulala nenjimuwa then tomudya ekiyimba ekyo nebiyimba bingi nange nno nsaana award kulwamabina si mabina gokka ndese trends ezenjawulo ku TikTok trends mujjukire we kumamaayo teweebuuza nzaani abagimanyi mugimanyi challenge zaali nyingi nnyo waliwo yanasanyuka bwe nakuba amaaso ku kaguta so kati ku TikTok okwo we babeera nga bawadinga abaana balese zi trends ezenjawulo kwendi ebisambi byaliwo yiyo nalabye n'omwana omuwala naye yaze n'achallengingamukko wano ebirevu byaliwo respect creativity mwagala nnyo oyo omwana yaze nagaa wano ebirevu byaliwo gwe jangu nkubuulire omuntu alina believe nti TikTok ennaku zino tesobola making artist ali well branded asobola lasting for so long oyinza mwana kulaki just kyenyinza omugamba entegeera ye ekyali wansi agezeeko okulivayizinga ebitabo bye oba agezeeko okunoonyereza ate ekyo kiri mu ndowooza y'abayimbi abaatandika edda nga ffe tukyasoma kuba ffe tuli mijiji mipya ne bw'osanga omuyimbi ayimbye mu biseera nga yatandika ne Josted omuyimbi nga yatandika ne Palaso oshegeera ajja kugamba TikTok tagiinaamu ssuubi kumufuula sita nedda sigamba nti batandika dda naye ebikimu gy'abasizi ezaffe oshegeera those are our fathers so far kati abayimbi abo nga yatandika n'oyo omuyimbi nga ye tannakikuba aba ne biriifu eyo nti trendi bapalaso mwe baakubira iti naye mwalina ogikubira so nga ate bapalaso bo baakyusa bamanyi ekiriko kati okategedde olina obeera updated omuyimbi yenna tobeera backward oshegeera TikTok esobola okufuula sita kati nze nazze sinanoonyako interview ku TV yonna by the way sijja kulima nti nakubye kasimu ne my friends bajja ne tukola interview nga bolawoze nonsalako wano ebadde TikTok nze sinagenda ku TV yonna sijja kulimba munno ne ku TV engeri gye batuulako ochegeera so TikTok esobola okufuula sita si wano wokka mu America Bungereza mu nsi yonna osobola ofuuka sita okikiriza nti eri abayimbi abafuuse ab'amaanyi abafunye erinnya ku TikTok ne bagaana okusukka ku TikTok bakke mu bantu ku ground ne kibalema no maintain TikTok ebeerako bantu baawa anti ka TikTok eri ebifo byetatuuka kati ng'abeewaffe ebuyuku eri wansi ogenda tuuka nga teri yadde alina smartphone tekisoboka nga ne waba gye bali be batono nanti batono nenga gye bali ate TikTok omuntu waba alina essimu mu kyalo nga baliko tugeze ate teriyo kyalo nga kiriko abantu abawera emitwalo ebiri nga kubulwako abantu 1500 abalina smartphone basobola obba nazo nga data wandulu ne lwakaguza atukira ku TikTok okitegeera ate lwotuuka ku TikTok ayita obwana bwonna obuli awo ne buba tebuliwo ne bukuŋŋana ne bukola ki ne bulaba oluyimba ne lutambula ku TikTok ku ground aba already kati nze njagala mbuulira omuntu ekitundu kya Uganda sofa ng'akantu kangako ebisambi byaliwo nga tekapuleyinze eyo niwe wabagulu niwe wa 40 poto niwe wabeeyo wamwe gyoyogedde gendayo obuze abantu 3 kuba sijja kugamba batono kuba ekifu tebalina smartphone abamu niye baba bakakola ki bakamanyi oluyimba lwange olwo lwanyina kyo mu Gwokutaano challenges ezirimu si za mu kibuga za mu kyalo omwana yeekwatirana mu bitooke mu mimwanyi kati ate gogamba smartphone teziriwo so abayimbi bazuukuke smartphones they are everywhere because ku mitwalo 5 ofuna itel egenda ku TikTok okubye nnyoze size zigolola n'engoye kitegere neebeerera ba videos kuba si buli omuntu content creator waliwo ba viewers nayogeddeko ne kyali wange Kipampa ino oluyimba lwe yakubye olwakawaani by the way respect Kipampa mu kyalo eyo yonna gye luli naye yaŋŋambye challenge gyasinga osanga sound bagimanyi naye ye nga ye tebamumanyi ndoze ekyo kibackinga statement gye nkoze nti osobola okukola sound n'atambula oba oli awo n'atuuka ne mu bantu naye nga ggwe tebakuliko anti kati olaba ekyo kigwane ku muntu ne waba tapromotingidde ku TikTok twalabanga abayimbi by then omuyimbi waliwo oluyimba olwatambula nga tunoonya omuyimbi wali ojjukira oluyimba olwakuba ayise Javeeri kitoomi bali akacyumba anti unaawo naye yapromotingira ku TikTok oluyimba lwa promotingibwa by then TikTok teyalina maanyi lwatambulira ku TVs radio stations otegeera naye ate era still laakayo bwebanga abantu tebannatuuka kumanya basobola omanya music wo first however nze tekinsala ne woba tomanyi nenga omanyi music wange until then bw'onaagenda okunoonyerezako ojja confirminga nti yenze omuntu wanaanoonya ku luyimba lwo ne bwaba tannakumanya ajja wunzika gukidde waani
wo ate era abato music baba bakutegeera nti yeggwe. It doesn't matter what the numbers gyotandise nazo neyo zimbo oyongerako. Ochegeera nze natandikira music nali simanyi nti ndibeerako mu kamera wenti nga bambuza interview kuba nayina essimu nga y'amapeesa nga sitekayo na video ku TikTok. Naye today I'm something on TikTok. Kitegeeza I can be something in Uganda, I can be something in the whole world. Besides interview gy'olimu ne kamera eri achievement sofa gy'obala mu bulamu okasoke dotandika music career. Achievement gyensooka okubala nti nno nze sikola mirimu gino gy'abalala, nkola music. I produce, I write songs, nenkola nenteka music wange nemu distributing ku TikTok and everywhere. Naye I get something to eat, nsasula rent, gwe manja gadde olugoye ndugula. I get the money from music. Upcoming mwenna bali eyo nti mugamba you cannot get money from music. You can get money from music. Umufuno oti oyo sense. Right of si nyingi nnyo but you can come oyagala kuyimba. Naye oyagala kuyimba ne you cannot compose like 2 lines. Ate nze yenze kafulu okuyiya ki endongo ojja kujja ngambe mwana nyiyiza ekiyimba doli upcoming munange togenda kumpa kakadde ogenda kungamba nyinamu emitwala 2 mpandikire ekiyimba nkikuwandikiro de wamweyo oba gombo oba wa okikube ku kalonga yegwe boy abeera ku karaoke nga kyamaanyi otegeera okomewo neera anko tukole akalala then n'abalala obaleete nze ndi writer receiving abantu bempandikire ennyimba olunaku abawera abasatu just nembateeka ku Holland. Ndi producer akola zi tracks abagala okuddamu obwo buyimba yimba babaneja bichi bicho kitegeera tukola music like that in performing ambife ebyenjawulo otegeera TikTok waliwo abajja nga ayagala omukolera ekintu okitekeyo kitrending nga mu lyrics ze otegeera so account ya TikTok is a business. Sick business kwa TikTok aziba okukaba nene abamanyi wabula nawe akola music you can make it a business. Nze ndaba abayimbi abamu mwemuteekamu buteesi mwe tebabawa ku ssente oshegera kola trending akigenda kusikiza TikTok ow'amaanyi ogituulamu trending tokola luyimba gwe olw'okuba ozukuse n'olyango oyagala kuyimba ku ekyo keera enkyo omanye kikyoyina oyimbako TikTok ow'amaanyi akikolemu nga tomwadde yadde ebibiri batuvimba nnyo kitegeera ba TikTok batuvimba notukana kusaba challenge emitwala 3 atonafuna music we yadde 15 Eri yali akukubyeko kuba nawuliyako mukulu kapeke nga agamba ina TikTok gwe yagendako n'amusaba akakadde. Basobola nze waliwe yansaba emitwala 3 nenga weewunya akozeseza trend yange ne trending n'agikola mu videos nga 5 ne trending n'atambula oli n'agikolamu omulala n'afuna million views 1.8 nga nze sina yadde million views ku page yange nentuko mitwala 3 buga challenge for the new song namugamba I have a new song my brother so okuddamu n'okapostinga tulabe nga we wakola career kuba nakano kocha nangamba challenges zikolera emitwala 3 kali nakakola kuyamba nenga teyanyambe ekitufu trend yayina omuliro otegeera so kati tusanga obuzibu obwo naye gwe weebuusenga gwe tula wansi yegwe content creator manya ono kapere ono TikToker anonya kiriko kimutambuza tagenda kugenda ayimbe simu yimbi gwayimba nonya akayimba nga kagenda musika katulemu temugwamu maanyi batano kitegeera challenges sofaze wakasango jeko ebyo byogeddeko ku ba TikTok balaga mu ndongozi wakasanga no katazi kulemesa n'oku genda maaso challenges ensenze okusangaza sente nti sente zetagisa mu music ne bokola otya ne boba muyiyo otya sente zetagisa mu music nti waliwo wobo yagala okunyigamuko however abaana mbawa respect nabo singa abansabye akasente akasamusamu mba njagala munyige yatule mu challenge oluyimba lutambule nekisinga okunnuma kunsaba sente zitali worth otegera okimanyi bulungi tonsanga ngako ku show nti bansasudde ennyimbe onsaba emitwala 4 okole challenge 3 okitegeera so challenge za sente tine TV zenyine tuzitukako oluyimba lulungi TV nga nazo ino kusasula omwezi plays of course nazo zitekamu capital tuba tulino zisasula naye kati nganzo mimbi atandika nsanga obuzibu obwo toyino focusing okole music obole ku music ato ino kubeera ngo ina ne sente promoting achi music so management ezili eyo bannange I'm productive I'm so productive nga nkusuubiza nti singa ojja okumanaging ogenda kukola sente toyina management sina management so fa nkola byange nzoganya buzoganya ne management eriyongera bobanga oli serious sagala management ya marusu ngogenda kwogera bigambo njagala muntu agenda kwesa sente kube bigambo za singo banabyo goina bana sente okitegeera tukole sente teka mu sente zikole sente jangu zendi creativity mundekere ebigambo bindekere jangu na kasente kakolaki
tupromotinga endongo ogenda kujja mu ssente nezotalabanga ne bwoba tozze sikuyinaako buzibu anajja yajja zikola ssente. Federation ewola ensimbi bapukaamingi mwe temulinamu kintu ekibagatta nammwe ne mugenda ne babakase. Ankati Federation obuzibu bwayo nze ŋŋendayo olumu olwokubiri ne Federation otuukayo nga n'okuyimba kwakwegayirira ate bw'omala okuyimba that's the topic yimba ogende. Federation omulamwa gukyambuze gweriko kuba artist ogenda n'oyimba leero noddayo nenkya n'oyimba leero noddayo so kyafuuka nga bonaagamba nti Americans Got Talent kyojja n'oyimba abantu ne bakimanyi oyimba abakufuye ne bakufuuwa abakunoonyeza ne bakunoonya. Wayimbayo okoko? Sifunanga mukisa buli wengendayo maani sifuna mmaike okitegeera baagala okeereyo bukeezi okitegeera otukeyo line balemererwa okuba artist abato kuyimba ne bawa basita microphone okitegeera mastawo Federation star terina kyemugasa ku performingayo yanga artist nganze nzayina okugooyina kubeerawo tule wali ondabe oshega gwe yakikubedda Federation sinaba kumanya makulu matufu kuba ne sente zennyini tuziwulira buwulizi fa abamu tetumanya na muwendo gwa sente tetumanya na sente zo bazifuna bata balwanirira copyright kategedde ofune copyright kubiyiye byo balwanirira copyright until tudde copyright tetugiraba okitegeera balwanirira copyright tekolebwa na sente ze babaweezo copyright nze ngamba government yesalawo ne gamba nti we have done this ba stakeholders we batibaze bichi okitegeera kati ekola kujenforcinga okitegeera naye sente zennyini olaba n'abali obulungi abakubye ku hiti okusinga nze sente tebaziraba ate olwonze kapere waabwe yadde omuntu walo sigufunanga ogwa Federation ate nga ŋŋendayo okitegeera Anthony wewandiisa oli memba okwewandiisa bewandiisa waani simanyi nawa gye bewandiisa simanyi nakwata kitegeeza oli mandwa nakyeyitize ate mandwa nakyeyitize tebagaana muntu naawe bw'ogenda ku Federation bakuwera okami kati nga nze artist Eddie Kenzo sisobola mutuukako yadde omukwata mu ngalo mulengera bulengezi kyokka ye president wange ate ndi artist nyina ati atambula ku YouTube ne ku TikTok everywhere so kati kimbeerera kizibu okutuusa ensonga zange sola nakwogera na mukulembeze oshegeera singa batugamba nti omukulembeze oba omwagadde yitawa wano ne wano ogenda musinkana naye ogenda okutuuka ku Eddie Kenzo ojja kusanga nga nasikali agenda kusamba nga tegwe muyimbi oshegeera n'ababeera naye bakyaliwo bagenda kukuba ekikono so kati nsanga obuzibu nti omukulembeze wange sisobola mutuukako yadde okwogera naye ko mukulembeze waliwo challenge gye yaleeta eya practical nakola challenge eyo netuulayo abagiraba mwagiraba n'abalala baziraba naye kikwewunyisa nti ba artist abaali bayisizaamu tune be barankinga ng'era be balabye nti be bakoze challenge naye nga naffe twazikola ne zikuba okategedde so kati tusanga obuzibu ffe ba artist voices zaffe ziri wansi kyova laffe tusazeewo tuzoganye tukube endongo yaffe tunaaba ab'amaanyi nga naffe tukubye banajja ne batwebuuzako ku bintu bye bakola soko owere eri bakasitoma abo abawagizi bo soko owere obasuubiza ekintu ky'obasuubiza obakuwerinde ffe tutere tuve wano abafaanizi baffe oba omuntu yenna aliyo ng'onyumirwa music kyenkusuubiza kiri kimu ogenda kubeera ondaba ogenda kuntamwa okitegeera ogenda kuntamwa kuba sigenda powa tetugenda powa sigenda powa okitegeera ngenda beera nga ndeeta akaliro akaddako kagenda beerawo we just keeping ng'okyekingako okitegeera kyeyalinga zino zi interview kyeyalinga videos zange okitegeera keeping onungo followinga ate era abantu banyumirwa music wange by the way okuyimba these days tekiri kukukola luyimba luwedde sobola okuyimba nga nyimba mu akapera so okuyimba n'entula ku tracker sobola okuba freestyle still osigala oli muki osigala oli muyimbi so bannaye musuubire ebyo byonna mpozi n'ekirala kye mbasuubiza very soon tugenda kukola shows ezaffe concerts ezaffe kuba tusanga obuzibu performinga ku shows z'abanene abo batukuba ebikono okitegeera ogendayo n'omugamba wategese waliwo ekivulu ekyakaggwawo eky'omuyimbi kyali wange naye I struggled so hard okulinnya ku stage kyambeerera kizibu okujjako ekivulu kye nalabye ne kinsanyusa I respect so much n'okutwala okwebaza eri Fefe Busi Music concert yo it was full of support ba artist bambi bayimba bato n'omwana alina freestyle nga yatambula ku TikTok yamuwa stage okujjako fa abatatuukayo okitegeera so njagala bannaye ba artist abanene woba okoze show abayimbi abanene bayimba dda ne ku show zaabwe please omwana waba alina akantu kakatambudde ku TikTok okwo nga kazoganyiza muwe stage okitegeera muwe stage ayimbe mulekerawo okubukinga abayimbi abanene bokka omuwe sente zonna ze wandibadde saturatinga oba okuwaayo akatundu oba transport ku artist abato bajje bayimbe nozimalira mu muntu omu ng'ate oyina kategole y'abayimbi abanene kumpi nga bagenda mu 20 ku kivulu kimu
okitegeera so please ogwo mulanga gwange shows ze mutegeka papa Eddie Kenzo yegwa omu kubategeka shows ate nga yegwe mukulembeze waffe tuwe platform tuyimbe muyimbe bundi bujjo muyimba mu byalo tekikugaana kutwala muyimbi muto ba Johnny King bayimba ba Bibi Zanda bayimba nyimba waliwo bamuzamba abana bakuba bafuzi freestyle ba Shatta Empire ba Makadi Yabani abana bayimba banaye mu ba West Stage mu ba West Stage nze gwe mulanga gwange nsembyewo nga nkuba abana mu ba West Stage mugenda kukola ebyammwe tugenda kukola ebyaffe tuzoganye bwe tunaaba tuyinanga tushayininze nkimanyi mujja kujja muna asobola okujja kujja kodio strategy kize mugendo yitamu pulling crowd anti kati obuzibu bwenkyogerera waneeno kiyinza okugwa mu maaso gw'abo abatayagala ate tuyitewo fe tugenda kujja nga tulina strategy zaffe nga zakyekusifu lobadoba style tuyiseewo then wetumala oyisaawo then anka ajja kujja naffe tugambe anko kubitambula ebya federation twagala kino kikolebwe ne kati essaawa zineeno kitubeerera kizibu kuba ne anko yennyini sijja kulima nti nali mulabyeko maaso ku maaso ate bayimbi bangi abalinga nze nga tamulabangako maaso ku maaso okategedde nga naye ngaawulira edikeezo yakulembera ye president wa federation biki okitegeera musobola n'okugamba nti kati mutuyise ku federation foedde oba ki ne mutuwayo meeting yakogeramu naffe nga tutuddeawo mufune ekifo ekigazi naffe mutuwe ku matu naye ompise ngenda ku federation osangayo bantu balya nkoko balya bia banyumirwa endongo yaffe ffe bapukamingi abafunye omukisa okuyimba naye nga n'okuwa omutwalo muganda wange nga kizibu naye nga wazze nze kintwalayo si kuyimba kuba stage ezinziyiri beno nenzifuna ekiba kintutteyo njogereko n'omu ku abo abali ku board naye buli wentuukayo nsangayo entertainment sangangayo lunaku nti luno ng'ogyeko jam session siina kyendabayo bannange okubye nnyo siina kyendabayo kirala ffe bapakisemakula naye agenda leeta eyiye nategeezeddwa nti eyinza obeerangayo buli lwa mande jam session papazi toza mujja gendeeyo mwetiriboose jam sessions zo tuzigenda era bannaye bapcoming bajjumbira jam session naye nze muntu atajjumbira nnyo ezo stage lwaki ezo stage oziraba okuzituukako baba bakulaga nti bakuyambye buyambi kyokka okozesa waakawo okitegeera bw'onyumisiza abantu enkya bakomawo mu kifo kyekimu ebyokulya ebiriwo babigula ebyokunywa ebiriwo babigula baba bafunamu abarwenjinga ekintu ekyo naye gwe nga gwe upcoming okufuna stage olwanira kyokka ogenda kukozesa waakawo gwe wakozesa sente ezizo so kati nze mpunzika nange ngenze kunyumirwa okitegedde kuba kati ate waaka wange ondaga nti nno neguya bweguya listi ogendayo omusajja omubuuza naatera okutuuka nayimba nti ddayo woobadde otudde tompa mateeka okitegeera era abaana abo ab'obulisiti ku federation mwemanyi okitegeera mutulaga amazzi bakwata ebipapula bye batuwandiikako ogenda okuddayo okumubongako omubuuze takuwa matu abanga agamba nti wa no sense gubaka nsidde okitegeera oba tobumwokyayo tebibamu ate kati federation batugamba nti okuyimba osooka kwokyayo nandyokyezaayo ku muyimbi Ssekinnoomu nti nno alina ekintu kye kiki naye ate kati ku muyimbi gwe batugambye nti ye pulezidenti waffe ku kifo ekya federation lwaki njokyayo ebyo tubikola mu bubaala nogenda noyokyayo DJ nga kirabu agikolamu nga waatula buli lunaku naye kati obadde okimanyi nti abasajja pulezidenti waffe abasasula okuva ku abakwata zirisiti ababbandi otegeera abasawundi buli omu asasulwa kakati ate nze omuyimbi gozze njaminge lwaki oba ondaga embeera okitegeera abamu ne bajja ne beekwata te ku basita n'amuyisaawo n'apafominga kati nze atamanyi sita oyo ngenda kupafominga ntya so kati bannange ekikono awo kyandibadde kivaawo ne kisigala ewalala federation anka atereezeemu lwaki tobasiibula tunasinkana olundi kuba omukulu ono omwogezi mulungi ate n'ekitone weekiri ojja tukkiriza tujja kujjanga tunyumyengamu mpolampola tujja batugira era njaba nkukoonako nange oba ojja kuba onkoonako tulabe nga tugenda mu maaso oyo yenna eyeesunga okumanya endowooza zange nebyenjogera naki omanyi kirungi nnyo okumanya omuyimbi okuva ku ndowooza ze biki okitegeera si kirungi kuwulira muyimbi mu nnyimba zokka zokka kategedde so nze tujja batutongera okuba nga tunyumya amanya nze Wiva Manifesto osobola okunfuna ku 07096434655 kweri ku bayo ya TikTok ne ku YouTube banaye wakajaali omukulu bwatyo bwalabise ow'ebisambi byaliwo kanyumira nno nina mukwano gwange Lwankole eyasinga okanjagaza oba omumanyi so mikwano gyange mwenna challenge mumwongere agambe alina ne music omulala omulungi ogenda ku page
genda yo supporting Ugandan music osanga tunakyusa ku kyetukyusa nzo omwana soda mbadde ne abe era bakama banga abo bulango banzise naye nga tulina abadde odi travel consultants bali na nkola byawo nga ku bitaala osobola ogenda ne bakutwala ebweru emirimu ejiro kati gye balanga abakozi 8 beddu bagenda mu ggwanga lya Albania ku speed ya waggulu bwoba oli eyo dukambiro ng'omanyi oluzungu ogattako either Olujamani oba Olufalansa genda ogenda kukola nga customer care oba call center ng'ogikwasaganya bakubire namba yaabwe eri awo wansi bakubire katikati visa yo tandiko gisasulira nga yafulumadda so sebyo mbusasula eza visa okotandiko gigobako ogisasula yaggwa ddogobako nga yaggwa beekwate aba Cambridge somero twalayo omwana asome El Shaddai abo batambuza ssente n'aba Alpha Media Production bakwata ebifaananyi emikolo mbaga parties zonna beekwate namugereka Dunda abatukuumire mubere bulungi bye bye. Export TV to the world.